Ba Kadama 1000 bakwatidwa era nga n'amateeka amakakali. Ngeri gye badde beekalakasaamu oba olabye abazungu batera okwekalakasa n'amayinja ne balumba. Naye bano bo engeri gye beekalakasaamu yabadde yanjawulo, bakutte emipiira ne bagikuuma nga bannayuganda bwe bakola. Kyokkola abagambye kino bannayuganda bwe basinze okukola ki? Bakuba kyeyo bonna abali mu ezo ensi bakola kye bayita colloquy gathering ne boogera conversation ne bakola dialogue nga boogera ku nsonga ezo. Baamala ne bateesa ne bagamba kino kimwe yava. Eyo ensi erina okutegeragana kwayo n'eri ensi mwe yalaga. Kitegeeza mpazi wano nga gavumenti yavaawo nga walaka ebiri nga tetwegaddanga bwe kino manya ffe twagwadde eddalu era byonna bye basalawo era Kadama wajjanga mu kabookisiko n'akugamba nkwagala nnyo. Ba Kadama 1000 bakwatiddwa era nga n'amateeka amakakali gamaze okukakasibwa ku bannayuganda. Kati ebyo n'ebisingawo bye tuzze okuba nga tukunyumiza era tukuwulire lwaki era kigenda kuba kitambula kitya. Information abakulu bano nagisharinzeko nabera nga twasobodde okuba nga tugifuna engeri ensonga zino gye zigenda okuba nga zikwatibwa mu katibeerako ate owulire mpaka gye tunaakoma. Wonderboy ayogigwe mukutu kwe tuli yonna gye musinzira okuba nga mutulaba. Ono ye Mukunjatasera, ono ye Jack. Kyekiriwo Jack. ndekiriya Abantu wanda jazzes gye ziri naye nga baganya okukula jazze ziri original. Nabala jumayinza bannayuganda tumala bakakasa kulaba jazze zino. Ono wanda jazze mulabira ddala zina QR code oba okyetegereza wano. Jazze ezisinga tezirina QR code. No jazze zaava UK ye ina QR code egiyina wano ebali ebedda side wano olaba bano tebagula jazze ku bugibu naye jazze zina original ezivyo mujozi gwa Brazil nda kantu kali mu side naye nga emijozi zero original ziva UK. Wanda jazze we bali nnyo batunda jazze zero original muziraba zino site ziringa ziri ezabali kwese ono Brazil original naye nga kyekyo Lakers nifina twambadde jazze okimanyi nambadde jazze na basketball nyalinga tabiri Bakadama be basibye wali ogomanyi ambadde nkyalaba balina jazze ezo original naye nga namwe mubonaabonera Uganda nga balina eziduplicate. Gano yalinnya kuva eri South America waffe muri Rio de Janeiro. Kibanga kwogera nnyo oluzungu mu kirabo ky'omwenge. Naye abatamiivu bamanyiddwe nnyo. Yes, ankujjukiza tutambula ne bannaffe abalina conference nakulamiza ali mu 24 August awali mu 2024 omwaka ogujja awali mu Sackville, Canada, Toronto. So jegenda okubeera gwena ayagala ebisingawo video maaso awo eri osobola okulaba details ezisinga ate nobanga ate ekintu kino naawe obeera part of this byonna kwebyawo n'endagiro ne Hajimiti amaaso awo naye gwena ayina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo ensonga zino azikwasaganyiza ddala buli kimu nekitambulira ddala bulungi nnyo. Mukunja busoko buze kubatulaba mbalamuzizaako mwana mbaagala nnyo baana ba maama tugenda mu mikolo essaawa yonna akadde konna kasita owulira emiranga omuntu atera okuwasa abeera brides groom's bride kati mukunja abeera groom kaddemu ako nkimanyi mu Luganda abeera omugole omusajja omwana omusajja mu luzungu ng'omwana wa university babinemeseza byaganye navuddeyo kati mbasibe manyi kyogamba bewasomyeko bagatonebyerabira kale awo tubadde tetunatuukawo bwe byaganidde naye bambi kibi nnyo kijjako gwe tugere mu maaso n'obulamu obulala kijjakugo ojja kuddayo kusomero kyetumanyi kimanyi abaviewers ba Wonderboy kimanyi bajja kuba basobola okuba ne ba followers bo basaleka mukunja kola ate emisomo giganirwa akasente segeera tugende ku nsonga ya Bakadama abakwatibwa omwendo ogwo guli guti abamu bagutankana waliwo bagamba 2, 3, 10 Bakadama bangi nnyo bakwatibwa nalabye America yabiyingiddemu ensonga eri serious. By the way ensonga ya Bakadama eri very vital kino kali kyamaanyi nnyo kozi kiri very sensitive wetwogera saawa zineno abawalabu banyiize nnyo bujjukira bulungi tuddeyo katini obuzibu bwavuddewa obuzibu bwavudde ku bannayuganda be basibira mu detention centers oba nga deportation centers ku airport ebiyadi
waliwo ebifo byebakwatiramu bakadama. For example bano abatolose wali ne boosi wo usegedde bano abatolose omukitegeeza mkitegera bulungi yadduse mu nyumba ne bamukwata kati oba kukwata nga tolina passport oba bikogerako nga tolina ssente bakutwala mu deportation center. Osegedde ng'awono n'obeerawo ng'olinda abantu bajje bakuyambe kozi waliwo bazira kisa basasula ssente babagamba muno oyo mumute. Osegedde obeera ng'olinawo kasente osobola okuvaayo mangu. Ati waliwo bakadama bangi nnyo, si bakadama bannayuganda bokka, mu Africa nnene nga ojja banene. Bakola kye bayita kolokwi. Bakadama abo bonna aba Philippine, aba India, bonna bankuba kyeyo bonna abali mu ezo ensi bakola kye bayita kolokwi gathering ne boogera conversation ne bakola dialogue nga boogera ku nsonga ezo. Bamala ne batese ne bagamba kino engeri yokka gye basobola okweyamba okukola kye tuyita strike. Bakola strike ne bawokya ebintu byali bingi nnyo. Nakatambi oba osobola okubalagaawo nga bookya nga olaba mu Uganda era basinga bagamba kino abo bannayuganda be babikoze nedda engeri gye badde beekalakasaamu oba olabye abazungu batera okwekalakasa n'amayinja ne balumba naye bano bo engeri gye beekalakasaamu yabadde yanjawulo bakutte emipiira ne bagikuma nga bannayuganda be bakola kyo oba bagambye kino abannayuganda be basinze okukola ki be basinze okuspearheadinga olutalo luneeno. Kati ebyo byagudde ku bazungu banya America baagala nnyo okulwanisa ezo ensi z'aba Saudi Arabia. Osegeera bazirwanyisa si mu bubi kozi bo bakkiririza mu human rights. Tino buli mukozi buli muntu gwokozesa alina ofuna salary gye mufuna. Mu America tulina kye bayita wage limit. Tino buli n'obeera mu Uganda leero n'ogenda mu America, for example ngenda kuwa kakalaamu agenda tandikirawo okufuna ssente n'omuna Canada zaafuna wage limit. Ate mu Saudi Arabia tebiriiyo. Genda sanga nga kadama bamuwa nusu 9 ngate ng'omutuuze wabanga mutuuze naye ng'akologa omulimu gwennyini bamuwa 2 ejja biyalo. Segedde kati abannayuganda bagamba abannayuganda be basinze okuspearheadinga biki okwekalakasa. Kati waliyo for example nga news stations ez'amaanyi mu nsi yonna Al Jazeera ne BBC zakola eyo story ne CNN zakola eyo story. Kati story gye bakola king mukimanyi bulungi tino Saudi Arabia eri headed by a king. Kabaka wa Saudi Arabia yagenda n'abiwulira. Kati oyo kabaka wa Saudi Arabia yabitegeera yakola kye bayita yatuuza olukiiko lwaki laba chiefs kozi obeera balawo king n'abalawo chiefdoms kozi ebeera kingdom ne kingdom ebeera ne parts zaayo chiefdoms ngaba ministers yatuuze ne bagamba tino bano be muteeka mu deportation center bo bavaawa nga bangi numbers nga ziri mu 2,000 ne bagamba bano abaana basinga batulusi. Ategedde kati nga okokoka kati Kabaka we yategeera ntino batulusi n'agamba tino buli atoloka ne bakukwata wakusibibwa myaka egiwera 10. Segera kati kyevulaba eno awareness tulina ogitambuza nnyo etukiri bakadama abasinga balina okubitegeera kozi oyinza otoloka nga tomanyi ne bakukwata era no video ino making sure ntino mugisharingira bannammwe kozi oba tomanyi olinza sanga nga abadde ne program eyo etoloka leero ekiro ate nobeera ng'omutaasa kozi we bakukwatira tomanya nsobola okutuukako. Mukunja owulidde bangi abatoloka waliwo ne bempulira oli n'agamba baamuwaayiriza anti mukama wa muyisiza bwe ate ebiseera ebisinga Abarabu bano nabo balinamu obuzibu baba bazibuzibu olumu ebiseera ebisinga omuntu ng'adduka yekka n'agamba waayi bagenda nakunzita cases weeziri omuntu yandikoze atya mu kyumba kati etteeka eriza emyaka 10 nga bakusibidde ku nsi etaliiyo kirala mukkaate. Anti kadama si gwe tulina okunenya kuba kadama alina ensi mwe yava. Eyo ensi erina okutegeragana kwayo n'eri ensi mwe yalaga. Kitegeeza mpazi wano nga gavumenti yavaawo nga waliwo kiwaaniwaani waliwo kipapula okategeera kubanga lwaki ebyo byonna bituuka okukolebwa nga bikolebwa ku mwana wa muntu ng'ensi gye yavaamu ekimanyiiko. It is either gavumenti byeyagala bibeewo kuba gavumenti esobola okwogera n'eyo eri nti atukuwa
musobola n'okusayininga anizi wazi omusango n'oŋŋamba Mukonja nkuweereza mukazi wange naye ku makya alya nnyama, ekyemisana alya kawunga, ekyeggulo kitegedde lawundi akoma ku zino toyongera. Naye kakati woba onsindikira kikazi kyo nga kyakutamaatama dda wakikoowa. Mukonja kiikyo Mukonja kiikyo tukuza twabaawo ensonga eba yakukimponya. Kati mu bufunze nze ntunuulira ba Kadama ennamba y'abavubuka abafuluma, abawala abavubuka n'abalenzi abafuluma. Gavumenti erabika egezaako okwetekulako obuzito. Mujjukira bulungi nnyo waliwo minisita yavaayo n'agamba nti no gwe oba ogenze oba minisita kyoyo yali ani tafiire obeera ku lulo yagamba ogufuluma obeera ku lulo. Ali mu gavumenti ya NRM edimade saga ayingira nnyo ebintu bya politics naye era omusajja asobola okuvaayo n'abagamba nti no ye tabiriimu ogenda ku lulo ogenda nga gwe okusegeera ekintu ekyo. Kale ebintu bwe batyo okisegeera. Mukonja omwana yandikoze ate tugeze atuse mu mbeera enyigirizibwa. Alina kulina contract neggwa nete waliwo abatuuka waliwo we nali njogeddeko nabo nagamba obulamu kumpi bwagala kulaki embeera etabukidde ddala n'amagezi goyagala tuwe ba Kadama tebamuwabula. Oyinza okuba n'ekyo nokyerabira Kadama tewabulwa naye waliwo soba omuntu bwamuwabula. Era nali mbuuza mukwano gwange nga nkola lisaaki mu ba Kadama abo ne mbabuuza kiki ekireeta obuzibu Kadama otuuka ku level nti tawabulwa. Buli omu n'ampa ensonga ez'enjawulo naye waliwo eyampa ensonga n'empulira ng'eringa etegeerekeka. Mukonja wali omazeeko omwaka gumu n'ekitundu nga teweegaddanga ne mugamba sigumalangako. Nambuuza bbanga ki eddene lye wali omazeeko nga teweegaddanga ne mugamba myezi ng'ebiri. Nagamba wali otegeera bulungi ne mugamba era nali ngenda ggwa eddalu. Nagamba kati ffe abamala emyaka ebiri nga tetwegaddanga bwe kyo nomanya ffe twagwadde eddalu era byonna bye basalawo. Era Kadama wajjanga mu kabookisiko n'akugamba nkwagala nnyo omutima gusula wuwo wenva eno ntuukira wuwo enkya bukya tabijjukira nti yabikugambye. Kituufu ekyo waliyo bangi nnyo abajja ne bagamba nti no beeyo kyoyogedde kituufu. Ngenda kujja Wanda boy wajja kabinaane so ngenda kujja ngenda kuleetera ki microphone nogamba banange funye microphone sigenda kuddamu kozesa buno obuntu obutono muganda wange n'akomawo wano n'akugamba sikujjukira ositegeera ekintu ng'ekyo. Nze waliwo yaŋŋamba nti mu nsi ezo ez'aba abasajja abawalabu balina okweraguza kungi kati ebizimuzimu byabwe bibayingiramu gy'abawalabu ne bibaluzingisa entegeera yaabwe. Kola bw'oti kifunzefunze kifunzefunze okutegeera kye bayitamu. Weeweeyo liivu kati gwe anizi nga wenkumanyi ono yeweebwe wiikisi 2 nga teyeegaddanze. Olaba oba agenda kuddaano mu kamera kikole bukozi ng'agezesa wiikisi ezi ono nga teyeegaddanze agenda kujjaano mu kamera nga tali mu ssaati nga tali mu mpale era oligera omugowaye kikyotaddeyo nga yagudde eddalu bannaguteegaddanga gwe mala wiikisi 2 gwe nga wenkumanyi muganda wange bangamba ekyamaanyi wa Kadama ate kyabayita bakadama bayita ba house manager Kadama okwegaddanga kwe kuleeta obuzibu. Era bannasayansi bayitayo waliwo bakiraga nti okwegaddanga kitundu naddala singa otuuka mu myaka gyakyo akati bakadama agenda n'agenda nga yakatandika kati awo sisitimu eba esumulukusi. oba obikoledde ebintu waliwo kibayita musaye okutambula nakika mubikere kwambuka n'okufiiringa mpaka mu bwongo. Era mu sayansi bakinoganya ne bagamba omuntu okuba ng'ategeera bulungi ng'obwongo obutegeera bulungi alina okwegaddanga emirundi bagamba omwaka gubamu ennaku 365 kati bagamba olina okwegaddanga emirundi 9 nga kiraga buli lunaku olina okwegaddanga ejeegi. Tebalambulula bulungi naye kaakati tunulamu weebuuze gwebuuza muno wakwegaddangako emi
kati mpozi ng'ogyeko baganda bakulu bano baba bategeeza embeera kati leero yeesatu alabika yagimazika ono ate okuva emirundi esatu yagimazika nga yataddemu ne keeki sesi akookuna enkya ne waayisaawo ebiri naye kati ekitegeeza okutegeera kwaffe nange era olumu emundaba nga ninga tategeeza oluddewo niisingamu emirundi webate sayansi wakinogaane sayansi muzibu sayansi agamba olina okugaayo emirundi 16 olyoka olimire nejjukira eryembwa abamu aligayamu waliwamire naye kati sayansi yakugamba okukola obulungi mu mubiri likole bulungi ligaayo emirundi 16 ne bwe liba ligonze gweyongera ogaayo kakati nga wamaze dda ennaku kati okitegeera so kati yemirundi gye omunasa babayologi gyebalaga emirundi atlist oyo awulira nti oli munaku nnyo mu nsonga z'ekiseera wegadanga esatu emirundi esatu abantu bali mulundi musanvu mulundi gumwezi gatalinakiokati kikyoliko tokola nga tukula tulina mirimu kwangalaba anti bafa ku bulamu bwo kino kiyamba bulamu bwo yadde nokukola kuyamba bulamu buli omu awangala for example General Museveni ekamba kyalina amaanyi ate ne bagamba yina Museveni yaza n'obulumwa kyogere abalina bali mutenda zitwala bame odigiranya kuba ziri kalati mulokowamulaba engeri gyapanga wayamba oloza ki ekikumi omugongo kati mwagala mukulembeza nnyo tugende nti tabikola kibeera kirimu n'amagoba yekifuna ozi waali nawaali jasi kale engeri kalina emmundu tusobola okigira tuga atakikola kalina emmundu so ensonga eyo abantu bano tebalina kyakukola tebalina kwewala nokwo okusalawo kwebasalawo basalawo webali omumaliribbanga tewegaegwamu akazuula basalawo nakazuula era kakati ngalina mikwano gyange Kadama abamu akazuule nga naye tayagala vaamu kazuule naye ebbanga eryo nga Kadama yena ojanga yasokola tisa oyo atasaga mwana alagayi action nalagira dala kikola nagamba gobo otyo kugenda wansi ngogenda ino ye wali omanyi buli omulimu gwonna gasabulanga omulimu gwonna abantu buli baba basuubira awantu nti wavaawo ssente bakuliyetenga omutima kyamwe kati abantu buli abanessubi ndi Kadama abajjakola nga olaba n'ogwaffe ogw'ebivu gwekera otegeka ekikolwa era ogenda aba oli wali oli ajja akugambe naye ng'akugamba okuloga enku tasobola tondayo yadde ekikopo kyali
okategedde naye gagamba agiro ankoze enjiroga kampaya kitegeeza aba abaze nti waliwo sente kati eregobukiye tunauganda era nakati ojalabayo yajamu bakadama eyo ojalaba kuziseyanza amenze enkola bakadama agenze mbakola kino kategedde ate ngaera ate nabo bawa saavisi bagyetaaga naye maama gwobeerewo bakadama bali bameka abali ebweru nga buli adda era buli lunaku bakomawo bameka bafunako bafunye kabamu baba ne ba boyfriend ensasira boyfriend wakadama oli agamba oli ali mu pigiri oli bad bichola musasira Nenga, walogo basubiza okugulira emmotoka akana nyuma ani ayo Kadama yasubiza bali Kikambwe Road ojugi yole yagabe nyumba naye ne nyumba yange eri awo sagenda nabeera. By the way tetuli mukola nti tubayisaamu amaaso kituufu ekyo wabula bimutwogera out of experience zoli yangamba agenda kugulira oli ettaka nga wendi mpulira ndi oli kyagambye excitement asobola okukola ekintu nga tamanyi naye nga amazima gali nti kasita obwagazi bujja kasita obwagazi buliri bujja asobola okusalawo kyonna ekimujjidde amagezi era tetugamba nti bonna ku nsonga z'okutoloka oba nga ogenda toloka please beera muneddira muzo ryaluzo nga3,400 omanya kino wootoloka ne bakukwata ogenda sasulirawo sente zaki eza deportation odde waka kozi bakusanga nga tozirina bagenda kutwalawa mukomera kozi bagambe nti no mukomera tasobola kola ki ensonga y'okubasiba by the way si batwala muno si kubasiba muno baba kubaziza omusango nedda mu detention center bawawo emirembe mukola bepicha n'okwepikiza eyo kati eri mbu mukomera tosobola bikola ebyo kategeda bwe myaka gyo 10 ogiyitawo nga bakukomyawo otegera yani company zinobeera vigilant kweza ensonga balina okutendeka abaana wano nga tonaba kuvaayo osegere ne Calvin Kayanja zino ensonga ina okuba nga yazo omanyi wiiki ze bamala nga babatendeka nze n'ekirala kyenjagala yali president wa Kadama ina kuzino sikyamulaba asiba ku Bobi Wine kuva ku macha paka kiro atisa isekwe mmembozi y'abakadama musajja waffe naera nga president wa Kadama by the way nena kuzino oba yakati afuka president wa Bobi Wine bigambo byonna birakwane ku Bobi Wine atisa yokoye video anyole Bakadama bamuvuma naye ndowooza ne companies zino ezibatwa ngojekwa neziri wano waliwo eziba receiving eri eziba zibavunaanyizibwako ndowooza nazo zandiyongeddemu ku nkolagana yaazo ne abantu bano gye bava naddala gavumenti yaffe yawano nalabyekobayambirako ddala nnyo binzo bayambamu kozi nawuliddeko nga boogera ku wage limit nabo nga abazungu bagamba balina okukola wage limit z'Abakadama nagamba muno Kadama wabazze minimum zafuna $2 million kijasobokera ddala ensi balina sente anti bo balina sente okujjako nga bo bebakkiriza kyempakanya nti abazungu mbu okubyeyingizaamu bagambe mbu kisoboke Abawarabu bamputtu okujjako nga bo bebakkiriza gavumenti yaabwe nesobeerawo emputtu naye kati jjukira Saudi Arabia eri kwegula lwaki by the way n'ensonga lwaki Kabaka yabiringiddemu zino ensonga Saudi Arabia egenda okuhostinga mu World Cup ya 2030 ati weba ekola egenda okuhostinga World Cup ya 2030 erina olaga eri ensi tino it is a free country it respects human rights osegedde tovula bagezaako okulwanisa ebintu ebiddamu okubeerawo bagala ateekako kiri eri ntino balinga ensi endala kivula bagala babasibe tino yaba bakutadde mukomera tosobola kwekalakaasa ebigenda vayo mu mawulire naye bakuteeka mu deportation center nga ate nga World Cup eri kugoinga on osobola okwekalakaasa ate ensi nekikola ki nekigikosa ensonga by the way so ensonga eyo ndoza tujja kwongera okugitaanyako but disclaimer ate wali gwe offending here just to views zaffe nga bogezaako kuba nga nawe osobola tuweeye wansi awo mu comment tumanyitinga video balayikinge enkola yaffe bagitegeera tumalize n'ensonga ya Ronald Mayinja Mastone yakomyewo e Kampala Ronald Mayinja bannange abantu abamu nganze ndowooza yandisose n'agendako ebutabika yawa omuwala ekyapa
omuliro yakomyewo na mungi nnyo bamusudiiza kale ku ngeri yange labye nga bamusudiiza kubanga namulabako ne Bebe Cool London nga talaba kujja ku airport kitegeeza yabadde naye Bebe Cool yayise mpaka wa Kigali Kenya Kigali Rwanda mu capital city ye Kigali yali Rwanda ebera Kigali gye yabadde era yayise mu kyaka direct kukola ki kubanga mukimanyi bulungi Uganda to receiving direct flight ya UK teyina tunabera ku level esoka ne landing Rwanda eve Rwanda ne nirokojja wa Addis Ababa Ethiopia ne man landing ano kati kitovolaba mayinje yasobodde kubanga akola ki ajja ye yamuyise mpaka no yeri Bebe Cool bamuleseeyo adda ino omukolo gwayimba naye nga bambi yasobodde kubanga ayimba bulungi isimuinako obuzibu naye mayinja ndowooza bamusudiyiza nnyo bamusudiyiza batya bamutegeezeza nti no nga wali skin wamenyewo Bobi Wine amaanyi kati yakomyewo wamuyidde ng'ayisaamu kati ye yakomyewo ng'amanyi nti no kati alien skin amaze okumenya wani Bobi Wine amaanyi kati kankomewo twegatenze Bebe Cool n'abalala abayimbi abo mumanyi nabyeko ne Khalifa ng'akola oluyimba disinga kusobodde okuyisa yakayimba kemu balina group yaabwe kati eyo belief gye bayina tino alien skin yasobodde okunyenyamu principle kikiza ffene tusobola okukola ki wetwegatta tusobola okumumenyezaawo ddala kati tuvola ne mayinja yasobodde okubanga akola ki basobola omumenyawo Bobi Wine kikyoyinza okugamba mayinja tuve wano mu bintu byonna byowuliddeko kati uyo ali mukulana na mukyala yamuwa ennyumba ne bagenda ne bajolerako kati azaagala emyaka gya Ronald Mayinja nebbanga lyamaze music industry yalina okumpabula nedda toli mu kumuwabula kikyoyinza okwogera ku bintu bye ng'obulamu bwe butambula essaawa eno ye yalina okwogera ku bulamu bwange sinze nina okwogera ku bubwe Mayinja Masitoni omusajja ne biba bimutagalako ddala omukunja akyapangisa otandike okuwabula omusajja alina ne babanja abapangisa tola nti amagezi ne wemba ninamu mba nga kozesa mba nga teeka wegatagenda okategeera ne waaba yakoze ensobi basobola okulwanyisa Bobi Wine yaani gwe batalwanyisa eriyo gwe batalwanyisa olaba ne sitaani alwanyisa Katonda ezo ziba nteekateeka za Katonda bayinza omumegga kale ayinza omumegga ani ayinza omumeggaani Mayinja Bobi Wine Katonda yasalawo ani ayinza omumeggaani boy okitegedde okategedde kengezaako naye nga mazima gali nti ebalinamu eyo belief nti no tusobola okukola ki okulwanyisa omukulu oba nga owetegereza bulungi alina statement we yagambye nti no nali manyi nti no nawe gwamaama kale yagamba nti no yali mu depression naye yasobola omujja mu depression yali alien skin nti no yali UK alien skin abadde amukubira nnyo amasimu ng'amuzaamu amaanyi eyo statement bama agiwuliddeko yagambye olwo omusajja nedda yagambye muno alien skin lwaki amwagala nnyo nti no abadde amukubira ng'essimu n'amuzaaba amaanyi naye nga kyekyo kyeyayogedde naye nga oba olabye alien skin oba nga yamuzaamu amaanyi kitegeeza nti no alien skin yamugambye olaba nze muli musobola kategedde ako sikyogera out of experience naye nga kyogera ku byendaba ku analysis bwe nakoze statistical analysis bwe nakoze nasyo ne mbalabalamu n'ogattamu ebintu by'otegeera ng'olabira ddala kikutuusa ku eyo ansa kino bali bonna oba olabyeko ne bamusobola alabyeko n'abaana ba Fangoni nga bagamba nti kati twalabye Bobi Wine yakote kwani ku Big Eye kati naffe katukwate kwani bakwate ku luyimba ono Bebe olupya olwa question yabakoze challenge yabadde mu 1,000 yasobodde okubuuka mpaka ku 2,000 kitegeeza nabo balinamu kuki kumaanyi era yulaga naye nga balaga tino basobola okukola challenge for example bali tumanyi tino amaanyi ga alien skin gawedde naye oluyimba lwa Ready Fiwo bemba ngeze ku TikTok nenda abasawa zino eri mu challenges 3 kitegeeza ntino ayinayo abantu abakola ki
abakyamugoberera ova ku TikTok awo ogenda ku ground kozi ffe tukola nagambye tukola statistical analysis whereby mbuuza simala googera ebintu byange kyokka nenkola analysis obuuza abantu 10 out of 100 obuuza abantu osanga abantu 10 out of obuuza abantu 10 osanga abantu 10 out of 100 aba standing nani nalin skin. That is 1%. It's 10%. Out of one mu Kampala. I don't know other places. Abantu 10 ku 10. Obuuza abantu 10 ku 10. Okay. Osanga ddala nti no bantu bameka abo 10 bagalani alien skin era bamusupportinga. Kitegeeza kino yasobola okubanga penetratinga era eyo belief eyo tovola abalona de mayinja bagina bagamba no bo mukulu asobola okupenetratinga tusobola okugira ku alien skin nothing tukola kino tumane to establishing bwabanga Ronald Mayinja biseera biri bwe bagendanga mu kifo ngali ne Eagles nga bagamba bamayinja batuuse ngesawe naina kwekwata ku alien skin ndoza titweza muzaako kigambo kyonna nabanga ali mukwekwata ku bisubi okukwekwata ku bisubi sawa zino bawulidde kuba bawadde ku mayinja abantu abayogeranga nga balina order nalyambo mbu baba ku sente allegation wezire era kyobulaba yakomyewo otherwise tetusobola kusukkawo wano okujjako mukunja ayunguza ino oluyimbo nakyo tugamba ne King Shiba tukole emikolo katugire tukole emikolo by next week kyemayi tujja shootinga video esembayo guno mwaka oba oyinza otuwayo endala guno mwaka tuba tetuba kiba kimala kiba kimala ako kasupidi ketutambuliddemu oba kasupidi G ya 2 oba emu tuli bamativu kamala nze kuno mwaka jasibyenkola njagala laba kolabo ya mukunja atasera King Shiba n'omukulu wali Spice Dan ajala namukwaya iyo kolabo banange hambi Spice agituwe oluyimba luno lwe bakoze baba yabadde agituwadde kuri Sevens n'atwekyekamu banange Evans yagala ki oluyimba nze nali nina n'otteekamu amazimba obola tondwisa era bano mukola bulungi kuri Sevens omusajja omu alina enkokola tozimanyi boy namulabye nga surprising Spice Dan anti byonna amaanyi gakulemera mu luyimba lwabwe ffe twali tulina okuluyimba kati yalina obeera abantu basatu babiri ne Spice yes kati Spice wakiteyagaana kubeera abantu balemerako ne bagamba mwetaagamu eddoboozi eryeggono ng'eryange kuli Sevens n'alemerawo n'alulepereramu until next time bye bye